Muli mutya mwenna abeekuumidde ku channel yaffe eno Enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugendere ddala maaso n'okugyegattako. Omuweerezaawo ye nze Sande era ng'olunaku olwaleero amawulire ge nkuleetedde gava mu kisaawe eky'ebyemizannyo naye nga si gassanyu nnyo ate tegeeraliikiriza nnyo. Oluvannyuma lwa ttiimu eya Arsenal okukuba ttiimu eya Man U zabadde ggoolo 3-2, abawagizi ba Arsenal olunaku olwaleero ku makya mu kibuga Ejjinja bakedde bwannawangi ne batandika okukola kitwandiise drive nga bali mu mmotoka zaabwe nga basakaanyiza waggulu saako n'okukuba emizira nga bajaganya olwa ttiimu yaabwe okusobola okuwangula ttiimu eya Manchester United. Wabula kino kiwaliriza poliisi okusitukiramu abantu bano abadde bali mu kucelebratinga ne bakwata era ekwatidde ddala abantu abawera. We tujjidde ku mpewo kuno nga yakakwata abantu abasoba ne mu 7 oba abasukka mu 7 nga ebalanga okuba nti nno basasamaza ekibuga saako n'okuleetawo omujjuzo gw'ebidduka. Oluvannyuma lw'okugyayo emmotoka zaabwe ezabadde ennyingi nga zisukka ne mu 5, emmotoka zino ne bazituulamu ne baleka okuzivuga mu kibuga wakati nga bwe bakuba eŋŋombe saako n'okukuba emizira ejjo waggulu ennyo nga bayimba Arsenal the Gunners. Poliisi evuddeyo n'ebakwata era abantu bano ebavunaana omusango ogw'okuleeta omujjuzo ku kkubo oba okuleeta kitwandiise jjaamu saako n'okusasamaza emirimu gy'ekibuga nga balikanira waggulu. Ago ge mawulire ge tulina okuvaako wali mu kibuga Ejjinja.